Kenneth Kaunda, ba Nelson Madiba Mandela, omusajja John Pombe Magufuli n'abalala ne wano Idi Amin Dada n'abalala bonna katulabe waddala ekitufu mu programu eno ebibuuzo etulina byanukula. Omulangira Kalema munnamayo munnange era musunsuzi wa nsonga neegaseeko dda tugenda kutalantuka naye emisinde egyayiriyiri tulabe ng'ebintu ebimu tubikwasaganya. Mulangira nkwaniriza nnyo ssebo weewaawo ennaku zino oli bulungi nnyo nkulaba kusibako batugambuzi oyinza okusaka matu gembuzi nogaa ndi bulungi kumbe nga ffenna tuli mu kubonaabona soko namusize kuba kulaba tugere abalungi abatulaba ku Data TV tubalamusizza mwasibye mutya bassebo mwasibye mutya bannyabo ekasweba ne muli bulungi ensinga mugiraba naffe tugiraba egenda etuyuyayuya mpolampola naye tulina kyakkola ebwe bityo ebina okuba nti bibeera ebiseera byonna byonna naye nga tulina okuba tuvumiriya kyebayita perseverance tuvumiriya obudde bwonna so gwe nange ali eyo kyolina okuba nti okola kubanga nti oli mulamu kisinga obukulu ennyo kuba nti oli mulamu otaba mulamu kasita oggwamu essuubi ng'ofa ng'eyo tusima so ekisinga obukulu kuba munassuubi yes simanyi oba ekigambo kino tekimenya mateeka ndooza ekiggula lujja watusooke tubatwale mu ggwanga lya Afghanistan mu bufunzo obw'ekitalo kuba guno gujja kuba mulamu munene nnyo ekyali story eno ekyakula Afghanistan yes mu bufunzo obw'ekitalo abali eyo abatabimanyi n'abazze babigoberera president wa Afghanistan aliko Ghani yadduse mu ggwanga adduse mu ggwanga n'alisuulawo n'adduka kubanga baga nti abatalibaani batansa okuba nti bayingira batuteko cities oba provinces nga 26 bamaze ozitwala leero webugiridde kati kitegeeza president yadduse n'agendako mu ebasi ya America then n'adduka agenze afulumya eggwanga ekitegeeza nti nno eggwanga lya Afghanistan ligenda kuddamu litwalibwa abatalibaani bannannyini baalyo so ekitegeeza nti America yavaayo n'abanywanyi bonna kati ekibajjeeyo bye babba biweddeyo ndowooza bikendedde actually kuba ekyabaleeta kyennyini kyali kyakubba kubba mafuta ekyo ekyabaleeta 221 in fact 2 otwava mu September 11 nga bagamba nti na America simanya nti nabayekera abatujju bavudde mu Afghanistan Al-Qaeda ne bakuba America Twin Towers okuva olwo Bush weeragira nti nno bagende mu maaso babeere nga bakuba yabuuza nti neetaaga ensi eziri ku lukalala 3 okuli Iran, Afghanistan ne Iraq ezo kasita zikuba n'azijjawo oziba zikoze eki America ebegera kutereera yafune ssente era kyalabikira kyo nennyini nti nno basiba amatu g'embuzi ku ggwanga erya Iraq erya Iran n'eggwanga erya Afghanistan nti balina abatujju abakuba America kigenda okukakasibwa nga nedda America yeekuba nga tekyali kituufu kubanga jjukira bamala okuba balumba Afghanistan mu 2 ne bagikuba bagakuba 3 ng'emaze okuba nti ekola ki ne bajjako president yaliko Muhammad ne bassaako omusajja Hamid Karzai gwe bateekako yali mukozi wa kampani ya Bush Unicol esiba mafuta 911 America yeye kuba yennyini ate newayirizaamu abo zibeta post-bag operation kuba ono omusibeko omusango oyingirewo wali kali we yakuba abantu ne bagamba nti nno kuba wogenda mu Afghanistan egenzerwa kigendererwa nti abatujju bakuba America kumbe eri egenzerwa kigendererwa kutula diru zaayo kumalya mafuta so diru zawadeziwe president yaliko wa Afghanistan yagana America okusimba omudumu oguyisamu mafuta ne natural gas wamala omujjako Bush nasaka Hamid Karzai yali ED wa kampani ya Bush ya mafuta Unicol mu Texas kali wamusaako olwamusa kwa president nasaninga endagaano ne America nezimba omudumu ogwa mafuta ne natural gas mu Afghanistan wennyini yodiyo nebiranga ewedde kati Hamid Karzai yavaako baleetaddewo Ghani yennyini abadde mukozi waabwe mu World Bank oshegero wa America kati bwekyo bebadde yabawa kibayita strategic location Afghanistan mu Middle East wogendawo Syria ebalemye kati Afghanistan yeyo wobeerawo okontrolinga mafuta gonna ebyobugaga bwe nebiryawo kati babisima emyaka 10 mission olwamafuta amajene gavana wikiwe America nebijjayo n'omukulembeze alekuli n'omukulembeze nadduka awe tujja program nene nnyo kubanga tulina omukago gwa OPEC abantu abagobera ensonga y'amafuta bannyo beebuuza nti amafuta ensangi zino nga gali nnyo ebbeeyi nakiraba omwaka oguwedde nga barrels per day ezizo zaali zeetaaga nga China nga demand yeyongedde Saudi Arabia omukwabo actually founder member wa mukago ogwo
nga balina meeting basale entoto bukya basobola okulaba nga demand ekendeera ate nga bongere production abakulu abamu meeting ne batazijjamu era ne kuno kyensuubireyo meeting yamaanyi nnyo neku ebyo ebiri mu Afghanistan ebya oil production nsonga nkulu nnyo tujja kugaziya omulamu ogwo maaso nnyo programu etukwetera hidden secrets oba byonna ebyama ebyekwese mu mawulire n'ebirala byonna byogwanidde okumanya ekizungizi kizunga kuva mu Uganda semazinga wa Africa, Europe, Asia n'endala zonna katugende ku mulamu omukulu ogw'ekyo kino ekyolwaliro ensonga ya vaccines mulangire President Yoweri Kaguta Museveni ennaku zino simanyi oba ali ku lugendo olw'okufuuka nantameggwa wa Africa buli bwayogera buli speech jajja address gyakola bukya COVID-19 yatandika awa essuubi bannansi ne semazinga Africa nti Uganda esajja kudde nakola vaccine eyaayo y'omukulembeze gwenze ngoberera bukya COVID-19 atandika mu Africa ayogera nti Uganda egenda kwekolera ekyayo Paul Kagame ow'e Rwanda asaba bajja ab'ebweru omuli Emmanuel Macron owa Faransa era ne Jews badde mu conference gye baalimu nga baagala bayambeko ku Africa with CDC oba African Center for Disease Prevention and Control balete ku bintu bakwatagane Cyril Ramaphosa n'abakulembeze abalala nabo kyekimu. Do you think President Museveni n'obukulembeze obulala bonna busobola okuyimirira awamu okulaba nga kisobola okukola vaccine yaffe omulundi guno? I think President Museveni kyakoze obudde buno tuyinza okugaa nti amize ensanafu kubanga olaba ng'otandikidde ku musingi gwe yajjira mu bukulembeze ne Africa nga bwe yali omusingi ogwa Pan-Africanism okulaba nti okufirika agaliwamu mu kimu okugamba ng'ebintu byonna byennaso byekolera ye kennyini akirabye n'amanya nti no vaccines nabazikola zonna bazikola nga waliwo target population oba group y'abantu gye zigenda Africa byeyina byetugamba nga byeyina bagitunuulira bati omugaso gwa Africa mu vaccines zaabwe zonna ezaabwe zonna zibakola kubeera nga ba guinea pigs kugezesebwako ddagala gezesebwako eddagala then mbere nga mukendeera resources zemulina byobugagga bye mulina tubitwale nga tewali agamba so President Museveni kyaliko obudde buno azzeeyo ku nkola gye batandikirako ya Pan-Africanism ba Osagyefo Kwame Nkrumah gye batandikirako baga you know what tinoga nti Africa first twekola eddagala lyaffe nti weeyimirizawo otya ogamba otya ti ensi eri independent ng'okyafukamira ku mavivi osaba eddagala ebweru eddagala lyosaba lyonna ng'emiti mwe mugisinga mu nsi yammwe ku continent mwe musinga ebintu bwe bityo nti olaba abasajja ne baalingabo ba Kenneth Kaunda agenda ku Banyerere agenda ku Maurice Bishop agenda ku basajja nga ba Samola Tore Samola Tore agenda ku basajja bonna bwotya bwoti ebyo naye baalinga batunuulira bagamba nti omuzungu fuluma otubbi ekimala fuluma genda then naffe tulanga okweyiza ebyaffe byonna buli kimu ekisooka omuzungu bwe yajja of course yacolonizinga nga colonizinga Africa yacolonizinga ne information so buli kimu nakicolonizinga ne tubeera nga mulina okuba ti mwebaka ku ye okusurvivinga so ekisooka afuula Africa akatale ye buli kyakola kyonna amagye gena okuba nkigenda Emmanuel Macron ng'agamba ekyokuleeta muno vaccines it is in the interest of Europe. Yes, butereevu kubanga tukira vaccine twagamba oli wabakola vaccine wabeerawo eri akoze virus kasita okola virus then nga waliwo akola vaccine era nakoze bamusasula bamusiima abeera ne patent nti olina obwannannyini oyiyiza akawuka ako kitegeeza nti no buli kisa akoze vaccine eyo agenda kusasula ssente mpitirivu nnyo sente eyasasulwa atya nga mugula eddagala eryokuba nti balina obagema yaba ayingiza akasente ke kyova olaba nti nno Cyril Ramaphosa bwetugamba nti no South Africa emukweza ensi esinga obwakabi mu kusemazinga Africa mu bukiiko lwa G7 yafuukamirira abazungu nayogamba naye mutusaasire mubere nga mukola ki omuntu yakola vaccine akirina nannyini waayo atugireko ku ssente basobola okuba tugikole ewaffe mu mawanga gaffe agakyakula nga Africa tugeme abantu baffe so president bw'ati aswaza ebyaddala aswaliza ddala okuba nti afukamira ku maviivi n'asaba abazungu batubuulire nti nno bannaye batusalyeko ku vaccine mbu kati esina kugikola ffe nga ffe bati batuyambe batuwe kye bayita rights zaabwe akatini ennyo tugiparking eyo tukuba abantu baffe eddagala so president Museveni kyakoze olunaku olwaleero oba kyeyayogedde kyanaze nti nno atandise egamba okuddamu omanyi wali kyebagamba okufuna ensa
waliwo emyaka wegituuka azzeeyo ku pan-africanism kati president Museveni naye takyafiirwa alaba takyafiirwa ojjukira buli nti yali akyogera mu bubba Uganda eri mukola eddagala n'asirika Uganda egenda kukola eddagala n'asirika tugenda kukola vaccine n'asirika kati anasa okuba nti avaayo kati alinga agamba nti abazungu ewammwe waawo nkitadde oba omanyi waliwo ebintu bya mirundi ebiri bw'obanga oli ku saidi ya America olina okuba nga oli ready America okulondoola mu byeddembe ly'obuntu kyova olaba yawadde mugezi nnyo mu lunaku olw'eggulo nga kyogera kino ekintu yakyogeredde mu mbeera yasobola okwogera ku ddembe ly'abuntu human rights America ebekuwa obuyambi esobola kutunula ku ddembe ly'abuntu webekuwa ssente zaayo etuna ddembe ly'abuntu liritya mu nsi yo omukulu abamu batandise doga yafuseewo opposition ejjo opposition ebiraba kati ngeri ndala no alina kyabala kiri eri wala nti oba naga nti ogenda tugenda kukuba kyenaga kiri America okulumba okukuba erina okuba ng'era kyeyekwasa mulangira ekintu ekyo kikulu ennyo ejjo president bwe yamaze okulandula emboozi n'agivuga bulungi n'agivuga n'akomekereza ku vaccine ng'agamba nti abakulu nammwe abalina substances tulina okukozesa vaccines mutuyambe temubeera bazibu nnyo mutuguzeeko yamaze n'agira human rights bulungi nnyo ng'akimanya n'okudda mu America alina okudda ewa ate nga bano ba human rights kati n'asooka n'avumirira ebikolwa biri ebyokulinya eddembe ly'obuntu oluvannyuma bate zi substances zigenda kuteba nti omusajja yakamutuufu bannaaye eddembe ly'obunansi okuba nti alitereeza so ali ku psychology ali mu kubazanyira abasoma bamanyi nti omumerica obega omujjako ekintu kyonna jangu olwanya ddembe lya muntu tugenda kulaba capacity building oba capacity mu mawanga ataano omwana agali ku ssemazinga wa Africa ensi ntono nnyo ezirina katukite kale maanyi n'obusobozi okola oba manufacturing vaccines ojja kwewunya nti nezo zetumanyi nga superpowers ku ssemazinga wa Africa nazo tezirina maanyi ago oba capacity naye nga ate zetuyisaamu amaaso okusinziira ku bibalo n'okunoonyeza biraga nti nza okubeera nga zisobola Uganda esobola okubeera ey'enjawulo ne East Africa n'ensi endala President Museveni kyayimiriddeko n'akikakasa era n'afuuka nnantameggwa wa Africa okuyita mu COVID-19 kitundu ekyokubiri ensi mwe tuli kutegeera biki ebiri emabega w'entalo ezo abakulembeze ab'enjawulo banoonya ki ssaako n'ebiri emabega w'amawulire we dig deep oba tugendera ddala mu maaso ate ne tujjayo n'ebyama ebikusike abakulembeze batera okukweka naye ku nsonga eno mu programu eno episode zino twatandika ne COVID-19 oba viruses ezize zibeera era tujja tukubeera ddala ne episode eziwera mu volume 1 eno episode yakubiri abakulembeze ba Africa baginya bazibakiza ndala kituufu pan-africanism oba omwoyo guli ogutafa ogw'okulaga nti ssemazinga Africa yesinga gugwanidde okusigala nga gugenda mu maaso abakulembeze abazze bava mu bulamu bw'ensi eno bazze balwanirira ssemazinga Africa okubeera nnantameggwa abazzeewo tuzze tubateekako eriiso George okukakasa ddala kituufu banaasigala n'omumuli ogwo John Pombe Magufuli y'omu ku abo abazze balaga nti Africa tegwanidde kufukamira saako nakwegayirira bakyeruppe bano naye bwe yamala okuva mu bulamu bw'ensi eyamuddira mu bigere Samia Suluhu wayise emyezi mibale dozens and dozens oba doses eza vaccines ate ne ziyingira ababadde batakkiriza mu kirwadde kino ekya COVID na byonna abazungu bye bakola eggwanga lirimu Robert Gabriel Mugabe lirimu kweri lyasooka n'okufuna COVID-19 vaccines okuyita mu COVAX, Libya kyekimu, Tunisia kyekimu n'amawanga agasigadde bonna bali under COVAX obuyambi okuyita mu Gavi Fund bonna bafuna kintu ekyo abaffe abakulembeze okusinga ddano President Museveni akyafuuse nnantameggwa ye yavaayo n'aga Africa it's high time okwekolera ekyaffe era ye n'atandika era yatutegeeza nti bali ku stage 5 ekola vaccine nga gwanga Uganda erigenda kuyaliba nga lirijja okusooka however nga sinadda wa mulangira Kalema ba manufacturers oba abantu wetogera ku capacity ani alina obusobozi obwo continent eya Africa erina kumpi established or planned manufacturers abawera ddala 10 abamu basobola okwekolera substance egenda mu vaccines nga bwe twakutegeeza mu kitundu ekyasooka wojjukira ate ensi ezimu zisobola okubeera nga zifuna substance eyo okuva mu mawanga amalala ebweru w'eggwanga ebweru wa Africa okuteekamu n'okwejjuza oba fill and finish very good nga babiyingiza ku ssemazinga wa Africa Nigeria ne South Africa balina facilities
eza vaccine research and development ebigambo ebikulu tugenda byogerako wano tulina vaccine research centers ne development jukira tulina virus research institute virus not vaccine vaccine mu mawanga agasobola okubeera aga manufacturing mulimu Senegal oba Senegal, Tunisia, Egypt okusinziira ku Center for Disease Prevention and Control ate amawanga agasobola okubeera gagula ne gayingiza oba okukola obukozi ekiwedde nga gajjuza mbujjuza ne bafulumya mulimu Ghana, Nigeria, Ethiopia. South Africa ina ebintu bibiri esokukola substance ina vaccine ekola vaccine oba nokola ekiriri ekyokuleetanga bujjuza saako nesaawa eno abakya planninga obuplaninzi n'okweteekateeka mulangira ensonga President Museveni gyatugamba bw'olaba ebintu research ne tukola yenna bw'otunuulira vaccine process abantu ze babagamba eziyitamu emitendera gye tuyitamu okukola vaccine wano tulina vaccine research center and development sisuubira tulina research institute ya virus you think kyayogera kisobola okukolebwa can you walk the talk era ne tulina ne capacity okugikola netukkiriza nti tugenda kubeera bannantamegwa b'Africa. Okay, ekisooka normally waliwo abakukakasa nti olina a vaccine development center waliwo abakakasa nti olina virus research institute center abatya okukakasa ebyo era etyokuba WHO ngeri ku mutendera gwennyini ogwabwe ng'ogwabwe so president byali mu kwogera obudde buno actually buli nsi yonna wano okusemazinga Africa yali badde esobola okudevelopinga vaccine yaayo singa ebeera jjukira can you imagine tino tufulumya bannasasa mu mwaka abaana ba universities abaana baaki teri muntu asobola kustudinga kawuka kennyini ne bakateeka ebbali ne kibayita culturing akawuka bakakwata ne bakateeka mu laboratory ne bakakuza ne bakola mu bibagala byonna ne bakastudinga ekyo tewali mwana university asoma obusobola tasobola kuba nga akikola so batiyitiibya oluusi ne bawaana oluusi babaga kuteekako kkomo nti oleme kweyongerayo mu kulowooza kwo kakati kye baliko obudde buno kati just imagine oba weebuuza ekintu kimu nti wa President Museveni yavudde naga tuli ku stage ya 5 ku stage ez'omunaana nti ku stage ezo olaba 5 mu Uganda wano tuwe tuzikolera wa ogenda okwesanga nga mu universities mu malwaliro nga zigenda mu maaso kitegeeza nno talinda WHO biri mutugamba nti nonsi gundi esobola okukola kino izaali zikoze eki South Africa ensi yetugamba ne Nigeria ezimu kwezigano ziri developed countries mu Africa wano nti zisinga n'ez'abazungu ezimu of course zaali zikoze eki bebava obudde buno malako kwa owa South Africa twamugedde nga tutandika program Cyril Ramaphosa yegayirira akuba mavi na wida AstraZeneca eyagala 2022 egenda kujjera nk'okuba nti eteekayo laboratory wene parkingiranga eddagala just bad parking eddagala okukuba kujjooga kwa kika kya waggulu nnyo yes tulina ba biologists wano mu Uganda kusemazenga Africa bayitirivu nnyo naye tebawadde mukisa ogwo oba omukisa kyoba kati President Museveni nga Uganda ebintu bikoya kati mabega tuli ku backstage yetukola ebintu byaffe tebakuba tubijjayo nnyo kubiwa basajja bano kyova nti bagamba nti nno nga Covidex weyavayo nagaga Covidex awonya ne bagaana ne bagamba nti anesi nga mwogedde nti Covidex tawonya COVID-19 but aweweeza buweweeza ne tukkiriza just kukkiriza nenga ffe tukimanyi nti akola ki nti abantu bawonye but tebalina kuwa credit gwani gwe omwana wa Kaddugala bakwe credit nti onoonyezedde genda okuwonya COVID tekiri ekyo kusonga yennyini jo president yabadde ayogera basoma amawulire ne literature n'okwetegereza omuntu osobola ku interpreting ekifaananyi jo president yayogedde ninza okuyita ni quotes frail mukakkamu nnyo eddoboozi yabadde oli asobola n'okugjayo ebigambo eby'amaanyi n'okukola kyabadde mukakkamu nnyo nga you can easily say nti a voice yadde persuasive okudde ku statement ye gye yakoze naga nti n'abazungu bano ng'alinga naye yeegayira akola ekya Ramaphosa nti substances zino nammwe mutuguzeeko na biki amaze kuzuula nti ddala kituufu capacity tagirina esobola okukola ekyennyini kyazza asuubiza Africa yonna n'ensi no capacity ayinza okuba agirina kyenaga ekintu ayagala kulaga kubanga sometimes nawe oyinza kyenaga nti no President Museveni watuusa obudde buno ayinza okugamba omanyi ogenda mpolampola nti wotunya banne bonna ade balemesa vaccine alemesa de kujja mu kusemazinga Africa balazeewa bonna bafudde enfa gye bafaamu eriko question mark
you know buli kisava nawakanya project y'omuzungu kiriza obagana bakutuwala tekaguddeyo okiraba buli wowakana bakutuwala kagenze kaguddeyo kusemazinga Africa walibe kyagwa kugundi ku Gaddafi yawakanya anagamba ino wanedda tujja basuula tugenda kukola ekirwa petrodollar dola yasemazinga Africa yagenda Libya tagudwa Kwame Nkrumah the same story mu Ghana mugenda mugundi mu kigenda mu Ethiopia Ethiopia twalina gundi mereze nawe olwagamba nti kuzimba ddamu nga tekuli sereza ya muzungu yagenda bwatyo bwogenda mugundi genda mu Tanzania wano wenyini Magufuli olwagamba nti you know what bannange covid taliyo wane waffe tugenda kukozesa ABCD tuwenga tuwonya abantu baffe eddagali yaffe wano nga tukwasa ne mukama kyekyamuzeeko okuba uyo yafudde mu ngeri Madagascar omusajja uyo yagobye ne cabinet yagambye nti nomaleka mwe bayitamu olukwe bagala musajja wattu basoka ne bagoba eddagala lye covid organics baligobye bagala teriwonya kyokwanga batutiko mu Nigeria n'ensi za West Africa ezimu neribakolera okiraba kakati obudde bagamba terikola kati wabalabya wakanya musajja wattu ansobola kubanga kakana baade bagala kumujjawo yawonye future yalagena kufa president Museveni ekisanja kino agenda securing future y'abannansi eyiye eyimiridde wakuba nsoso wazanyo president Museveni yakayimirira straight forward n'ali ebigambo n'atabirya n'ayogera nti tugenda kwekolera vaccine yaffe Paul Kagame n'abalala basaba abazungu okulaba nga bakwatagana nabo ono tabasabye kukwatagana nabo future yeeri president Museveni yakuze takyafiirwa takyatya kuswala takyatya kati omanyi waliwo ekiseera wetuuka nogamba kijja kijje kanfiirire abantu bange so president Museveni atasa okuddeyo ku nkola yaffe gye nagambye pan africanism anasobola okufiirira munnauganda agamba ekijja kijje siva wano ŋŋaanye kati kyaliko kyokka ekyo era kyova yavuddeyo n'omutima gumu n'agamba you know what leero kanyimbirire n'eggwanga ekisooka yazze ku side opposition side opposition okugijjako yafunye kati obuganzi mu ggwanga Uganda kubanga ze ku side opposition n'avumirira ekyo kyokka ekirala bw'ova nga tuli mukola vaccine yaffe kitegeeza nti olina wanakuvumira kati opposition yeno eno okudifendinga kubanga wazze ku side yaayo okiraba so naye kati abala ebintu naga ngenda kwogera kikati naga bonna baana ofukamoteno ndisabe eddagala ABC nisabe bane munyambe mumpe eddagala banakuwa ddagala ki lyoli nabaddamu lye banakuwa so kyovola president by the way oyinza okuba tokimanyi ekyokulwawo n'okugula eddagala lino tubadde tugamba buli lunaku nti waki Uganda nebagwa eddagala ne batugema bikoze bitya sente weeziri kyoba baziyisa naye webuuza ekibuuzo lwaki terinaba kugulibwa tugenda ku peesi ya wansi kyova libakuba abantu batuwappe kati president Museveni alina kyabala naye because ayinza yennyini ayinza okuba essimu nagamba muleete eddagala bwiti lijje mu nsi yange sente zo tuzibawadde naye kyova batuyisa mu circles batwetolooza bati batwetolooza agezaako tuyamba mu ngeri emu nti ensi zizi bakubye eddagala zonna zinaaba zitya kusemazinga Africa terema kuba nsi nyingi nnyo ndiyinza okuba eddagala eryo so buli lwalwawo bw'ati buli walwawo abayinga time okusoma embeera Burundi kyebakola ne Burundi yaga mujja mukuba abantu fe tujja tulindako tulabe bwe munakuba banaabeera batya so kati naye kyaliko obudde buno tuyinza tetumunenya nnyo nze simunenya in fact ekyo kimwebaliza kuba kati aluddewo okugula eddagala lino bannayuganda basinga kuba olaba kati n'abantu ababadde abafa abona babadde balina obuzibuzibu samwe kubanga ensi ezimu ezijja eddagala lye tufuna wano nga donation baleeta eno nga beewaawe baali baningadde emyezi ng'esatu butereevu kati ngeri ogokkiriza bali kuba abantu bo kati era olina kukkiriza ngeri okkiriza toyagala mpola mpola kyova president tannakaka bantu kugenda bakuba ddagala tannaba kuba yakiwulira naye kiri kye bagamba nti eddagala tolina kukaka muntu ddi mukuba kubanga lyakugezesa kati eddagala lyokugezesa president sobola kulya enforce gamba nti banne mukuba abantu atajja kumugema musibe nedda aba amenye gundi akyabuyinga time ngeno vaccine of course recently yavayo n'alaunchinga wetugenda okukolera ematuga wetugenda okukolera vaccine zaffe akyabuyinga time alabe butereevu konna kati stage zetuliko zino wabana tuli ku stage ya 5 tuli mu gwa 8 bagakuba bagezesa ku gundi ku nkima ogw'omunaana gwe tuli muguno kati kitegeeza nti nawe tutuuse enkima etwala ebitundu tugatta DNA n'abantu ebitundu 98 ku 100
ekitegeeza ku nkima ebagesa eddagala nga liriterera bulungi nnyo n'omuntu isa okutereera okukolako bulungi ennyo naye kati webuza ekintu kimu nti president wabidde okwogera kino nti bannaffe bakola ye process yona okuba nti eyita okugezesa eddagala naye covid-19 tebamugeesanga kuba kyoki ku bisolosolo bali mugeesa ku bantu kati president wava naga nti bannange eddagala n'abanga atiddemu okuligula nze muwagira 100 ku 100 agira alindako ajja kumenya etteeka bali basajja bakusobola okusiba omanyi nga tuva mu ssematalo owokubiri yaggwa 45 August 6 ne August 9 webakubira bomu ku Hiroshima ne Nagasaki 1945 kati mu 1948 bagamba naye tuze ku misango gye bakola ebikolobero abajamani abanazi bakolanga kuba nadda kubajju babakwatana leka mu gas chambers ne bakola eddaga ne baligesa ku bantu kati batula mu musango ogumanyiddwa nga Nuremberg trial kati tugenda okufuluma ebyavaamu ne balaba nti neddala ebyaddala abasajja bagesa eddagala ku bantu batekawo 10 points program tolina kugezesa mu ddagala ku muntu nga takkiriza naye wabakkiriza bw'aba ayinamu gundi yonna asobola okugamba nti lekeraawo bw'aba afunye side effects olina okumulirira kyova nowe yavuddeyo neririra abantu bayo be yakuba AstraZeneca yabasasula ate bo gwe batuwadde gye buvudde kati wano emwenda zonna points tebazibagamba eza Nuremberg tebazibabuulira bawulirako emu yokka nti consent omuntu alina okonsentinga okusayininga etteeka yes kati president mugezi kuba oyinza omutwala mu kooti enkya n'omusiba kuba omusango olwedde koodi weeri Nuremberg code weeri bagiyisa dda ne kooti y'ensi yonna ekimanyi European Court on Human Rights baliisa etteeka 1948 kati president Museveni obudde buno akimanyi nakyo bwokaka abantu okubagema n'obanga nti nja kusiba nti bakugemye oyinza omutwala mu kooti tulowooze mulangira nti kuba viruses zibadde nnyingi ate zikyeyongera ne pandemics zibadde mpitirivu tuze tulaba polio measles n'ebirala byonna tulowooze nti Africa ku luno eyize lessons okuva mu viruses ezibaddewo nga covid-19 yegenda obeera nga game changer nabo beerowoleza okukola eddagala eryabwe eyinza okuba eye opener naye nga tennaba kuzuuka bulungi azuukuseeka Uganda bw'aba bulinaga tuli mu kukola vaccine eyaffe ey'endwadde ez'enjawulo naye obuzibu obuli obwo buno nti vaccine etwala obudde okugikola naye mpadde nga aluuka kye bayita gundi RNA mRNA yes okukola vaccine nga bakozesa kye bayita genetic modification GMO bagikola mangu ne bateekamu kye bayita promoter gene neekula ku speed ya yiriiri naye vaccine erina okutwala obudde ng'ogistadinga obuzibu bwa Africa bwe buli wawano nti gwe tebagenda kuba abazungu ng'egavumenti bali mu business ogenda oba mugagga nga Bill Gates olina ssente zo n'ogamba munkolere y'akawuka ne bakakola oba lukolera akawuka ne bakola ne vaccine yaako nga computer computer eyinza okubeera ng'eryawo n'ogamba nkoleyo virus ya computer then omala okukola virus ya computer n'ogamba munkoleyo antivirus nti kati virus n'ogisindika mu computer mu masimu g'abantu ne gagenda kati then n'ogamba nti banne virus eyo virus ekigiwonya antivirus nze njiyina ne bajja nga bagula antivirus eyo kane ku virus eno kikweziribwa ezityo kyekimu tekikyuka tekyuka n'akamu kiri kiba kya technology computer wano kiba kya ku bantu bennyini so kati Africa ne Uganda obuzibu bwe tulina buli bumu terunatanga kola ndwadde terunatanga kola virus nti akoleze virus yayekolera vaccine nti ate buli kiza akola vaccine abeera ne patenti obwa nannyini katoyanga kujjawo bali mu business ogenda kuddawa oya kujjawo Bill Gates aga mujja mu business ogenda kuddawa agenda kulyawa either alina okuyiza bakujjewo oba otugenda kola obulwadde nga bweyongera ebyaddala kubanga jjukira buli omu kati ajja kuba ali mu kugamba okay wowe osobola okukola vaccine fe tugenda kukola bulwadde bakole akawuka akalala kati mwawulidde kati by the way ono gundi covid agenda ebyaddala agenda naye ayinza okubeerawo ebbanga of course erinaabeera bwetu naye nga si wamaanyi nnyo naye kati waliwo kibajja okuba nti bakola wawulidde mu West Africa mu Guinea Marburg era yakomyewo atandise okunyiga abantu Marburg bakakolera mu Germany kibuga Marburg 1967 mu laboratory mu bakakola ne bakaleta bakatesinge mu Africa ne kabeerayo kati abantu bali mu kuwona covid-19 olesa akalala okitegeera kati kitegeeza ati nomwe kati just imagine kali mu Guinea mu bibira kajja kutambula katambule olunajja mukaliwa
mu Uganda kaliwo ko sometime back olwo mukyalina covid-19 mukyalina covid-19 muyiza okubeera nayo okwekumana okukola ki yes kati bagaseeko ekirala kati bali mu bayiyiza strain ez'enjawulo obeerenge eno wofuna eddagala lyayo katugambe nokola nti alpha kuba bazisuusa amannya kati bagawa amannya ga amagreeki nayoga kati tuli ku alpha ebegwedde beta eyingiddewo kati gweokola vaccine ya alpha ne baleeta delta delta neyingirawo by the delta yaliwo dda wano yajja ddala wakwati bagala tugamba oba ojjukira vaccine oba ojjukira obulwadde covid-19 eyatta abantu ennyo wano ewaffe eyo topic yaffe eddako characteristics zonna eza delta zezatta abantu wano naye kati bagala kigamba olw'ensonga nti nno bagamba nti baliwo abatayagala kukitugamba abakulembeze ebyobulamu oba of course minisita ebyobulamu tesobola kigamba ekyo olw'ensonga nti waliwo kye balinda baga nti waliwo virus ejja endala olyegamba ti ati nno next monday tusubireyo gundi tusubire strain endala ejja ngaalinga yateeseteese ekirala okitegeera so wegamba ti okufuna ebintu bibiri ku bulwadde side y'obulwadde n'otuna bizinesi yaabwo implications ziri zitya kati oli wagamba nti no tugenda kufuna vaccine bweti oba virus bweti no covid ngaebaga nti alinga senyiga gujja kujja guberewe guti bo batunwali batulaba baleete eddagala lyabwe batugeme batukube abatanaba kugemebwa mulindeeko maaso ojja kubawo outbreak ate endala kasita omusajja anaabeera tanafuna sente ze eyakola vaccine kiriza obagaana tujja kuba tukyayina covid munsi yonna tutunuulire kuba there is that abamu kye bayita conspiracy naye nga atera nga bweba ekitundu nebyo tusoma nga bituufu webeera nga ebungereza empiira kati kyere abantu basobola okukola ne celebration ne bakola kya ne bakuŋŋaana eno ku ssemazinga wa africa ffe emizannyo tugirestrictinga n'abantu abawagizi tebabeeramu nti we are speaking about okukola vaccines n'okukola ki bali bakola akawuka kano batandika dde okweggula economy ziri open na buli kimu ffe ntukyalowooleza namu lockdown buli kaseera do you think ntukyalina ddala emyaka okulaba nga africa ekyakulambulinga oba ekyayavulira ddala over oba okuyita mu viruses zokka business wise bwe mutawaayo sente za vaccine temujja kweggula kitegeeza batabagema temujja kweggula bale basajja kye bakoze kyade kimu kyoba nti bagaana kyoba nti nga twayogera ebyayawula Bill Gates ne mukazi we kyakusalako ku sente za ddagala ligema bantu yes ne bagaana kati kyova ne minister yayimira mu parliament n'agamba baganya tusalira ku ddagala lino eryokugema bo bali ku kimu kyokka balina okukola kye bayita sente bazikola batyanga bugemeddwa Africa bwetekwatakwata oba amawanga kuwaayo nsimbi bawa eddagala ku speed eyayiriire butereevu kubanga kyebaliko kiri kimu bw'otatwa ssente zaffe kuba projection eri nti balina okukola ssente zaabwe WHO World Health Organization gattako WTO World Trade Organization byonna we byegatta wamu ne bifukamirira Bill Gates n'abagagga banna abagula vaccine patent naga sebo salako kusena n'agaana kitegeeza mulina okunonya ssente kkiriza obagaana mwejjanjabe kyovula ensi z'abazungu esinga omunjenza waddeyo ssente zo zafunye ssente ne zijjanja abantu baazo kati yatanse okuba nti afuna kasente ke bwatyo kati eno kusemaze nga africa bwe tukyalinda zino tukyalinda ki wotakwata mu nsawo kkiriza obagaana so economic recovery is simple idea is simple waayo sente oddemu okuggulawo yes butereevu nnyo nejjukira abasajja kyenagandi bali mu kusika ssente mugundi mu nsi yonna bali mu zisikayo mpolampola kati gogenda gula eddagala of course osigale ng'olina ssente ntono sente zaffe nga uganda tuziprintingira wano tetuprintingira no ssente kati bali ziprintingira bweru baprintingira bweru ssente waliwo percentage alina okusigalayo so bo batyo bakola nti bamontaniga system yonna obadde balimu okugyamu akasente konna konna koolina oba tolina ssente ogenda kubagamba waliwo amateeka ojja okusayininga by the way mulina resources mu ggwanga resources mu ggwanga ezo bagakola kye bayita gundi butter trade mpa kino okuwe kino bage Uganda oba ensi endala yonna eguze eddagala lya million oba billion dollars kagamemu naye nga in real obugenda mu gundi in real terms tebaddeyo ssente nga tulina kye tukoze kuba basportinga ne bamanya nti ne Uganda mulina ki Congo mulina ki
temutwadde sente nkalu twaba badda ne mugira ne mwina gold mwina diamond olwobudde tugende ku mukyalo oyo very good producer jakunziriza president Samia Suluhu emabega kati nnyo gyebuvuddeko very good John Pombe Magufuli yawakanyizaawo ekimbe ekya COVID-19 oluvannyuma lw'okukwata samples z'amapapaali ez'ebiki n'aziwa abakugu bano bakebere era ogenda okudda nga mugamba ebintu bino birimu ki COVID-19 ebitalina bisobola naye ebimera n'abalabisa kakati eyamuddira mu bigere omukyala Samia Suluhu gyebuvuddeyo sabbiiti ntono nnyo eggwanga lya Amerika lyamuwa kali kakadde kamu aka vaccines eza Johnson and Johnson abakulembeze abalala ewa muganda waffe Robert Gabriel Mugabe Zimbabwe bafuna dose zaabwe za donation ewa Tunisia omusajja ono Ben Ali gye yali n'abalala bonna kumpi Africa under COVAX bafuna dda is this what kind of message gye tulimu era abantu bano bakoma ba Kenneth Kaunda ba Kwame Nkrumah abantu bano ba successors ababatutte omumuli eno si disappointment eri Africa bano otuyinza obayita ba successors naye nga they are just puppets puppet ye muntu gubateeka okukozesa ekintu. These are not successors even. They are not successors. Kakati kyovola bati nno nga Samia engeri gy'ajjamu obukulembeze of course oli amaze okuba nti afa yali talina kyamanyi ne bagaa ali so weak ne bamuteekawo. Waliwo orders gye ziva muteekeewo ono bwe mutamuteekawo tujja bbalaga ekyokukola nekibeera bwe kityo kakyali mukola obudde buno oli kyali awakanya kati gwe oba wakanyadde bbali bakuteeke wansi fuuti 6 Ferugene maaso nona agenda promoting gundi za activities zaffe. Lwaki tetutandikirawo sabbiiti ejja. Tanzania obudde buno wedi ataddeyo kati akasente okugula eddagala eddala. Okiraba? Ye economy ya yegende mu maaso engekola. Egende mu maaso. Formula yagitegeeza. Okukola olina okuba nga oli ku mavivi abazungu olina okuba nga okomba ebigere byabwe. Ng'obalaga nti kye baliko gwe kyowagira ky'okola. Yes. Awo ojja kubeera bulungi nabo. Siibula babadde batula. President Museveni musabire nnyo. Ng'osiibula. Ng'ombe siibule. Yes. Musabire nnyo kwa aranse kati atandise okudda engulu. Eggwanga Uganda tulina tutuuse mu Pan-Africanism. Tulina tusooka nti eggwanga lyaffe lirina okuba nga li protected. Omuzungu byatubbyeko bimala ke kaseera kati okukola ebyaffe. Tubeere nga tusooka ejjanjaba, tusooka tukola ebintu byaffe, endwadde bazikola. Naffe twekola eddagala lyaffe, bakole endwadde tukole eddagala, bakole endwadde tukole eddagala. Esooka tuli b'amaanyi nnyo. Nnyo tulina kye bayita melanin. Ndabe story gye mukozaawo ey'omwana oli alimu gundi albinism. Alimu yafunye skin cancer. Skin cancer omanyi aluma nnyo ba albinos. Ate mu biology omuzungu abeera albino in biology. Kati omwana alimu genes ez'abazungu. Alimu melanin we mutono nnyo alimu kye bayita recessive genes. So wakyafunye bambi obulwadde obwo. Ne so kye balwanyisa kiri melanin kye tulina ekyo. Tuli b'amaanyi nnyo tulosigala tuli b'amaanyi. Ensooka kuba tulwanyisa embeera bw'ekyo. Ennaku zino mulangira osiibula bulungi nnyo. Tujja kuddamu okukwatagana programu eno yes akadde ne masa tujja kulowooza okulaba ngeri gye twongera okwongerako. Nzikiriza nti ebintu bino binyuvu nnyo bye tugenda okubaleetera okubayigiriza okubasomesa n'okubawabula ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu nsi yonna. Abalabi batakuwa ebiri ebyama ebyekusifuba ebikusika ebyemabega w'amawulire g'olaba entalo n'ebirala byonna abakulu balwanira kyo ojja kubeera nga byonna obifuna. The New World Order awakulu nnyo yo programu episode ejja kubeera nga enyuma nnyo tulinayo the Delta variant ne variant zonna ezizira COVID-19 ebiri emabega na byonna hidden secrets ojja kubeera nga ozitegeera sabbiiti ejja tujja kwongera ate wetukomye wetujja okwongerezaayo ddala kyamu yabadde mu control room n'abakulu abalala katukwatagana ate olunaku olw'enkya programu essebbiri gyeri saawa nnya zennyini tufunye omukulembeze w'eggwanga n'engeri ennaku zino byatandise okufuuka owa opposition mu NRM akuume